Interjection. Interjection. Ebigambo ebyolesa empulira ku kintu. Ebigambo ebyolesa empulira ku kintu. Interjection is a word used to express a feeling for something. Interjection is a word used to express a feeling for something. Ekigambo ekikozesebwa okwolesa empulira ku kintu. Ekigambo ekikozesebwa okwolesa empulira ku kintu. It can be used to request or demand something. It can be used to request or demand something. Kisobola okozesebwa okusaba oba okubanja ekintu. Kisobola okozesebwa okusaba oba okubanja ekintu. Interjections are normally used in informal conversations. Please note, interjections are normally used in informal conversations. Ebigambo bino bitera kozesebwa nga twogera n'abantu betumanyi era nga sibagwira gye tuli. Ebigambo bino bitera kozesebwa nga twogera n'abantu betumanyi era nga sibagwira gye tuli. Informal conversations are those held with peer friends like groupmates, classmates, and friends. Informal conversations are those held with peer friends like groupmates, classmates, and friends. Ebigambo bino bikozesebwa okwogera n'abantu nga ba myaka gyaffe, betusoma nabo, ne mikwano gyaffe. Ebigambo bino bikozesebwa okwogera n'abantu nga ba myaka gyaffe, betusoma nabo, ne mikwano gyaffe. Please note, it's best to avoid interjections in formal conversations. It's best to avoid interjections in formal conversations. Okay, examples of interjections. Ebyokulabirako. Wow! Wow! An example. Wow! That car is so nice. Wow! That car is so nice. And wow is commonly used when you're wondering for something. Wow! That car is so nice. Wow! Emmotoka eyo nnungi nnyo. Wow! Emmotoka eyo nnungi nnyo. This is the way. This is the way. And this in Luganda is lino ly'ekkubo. Lino ly'ekkubo. Oh. And O is OH, but the sound is O.
Or is also used when you're wondering for something. For example, I am tired. Oh boy. I am tired. Oh boy. I am tired. Oh boy. Nze nkooye nnyo. Oh mulenzi. Nze nkooye nnyo. Oh mulenzi. Nze nkooye nnyo. Oh mulenzi. And boy in Luganda is mulenzi. Whom. 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 I think that could work. Whom. I think that could work. Whom. Nze ndowooza ekyo kijja kukola. Whom. Nze ndowooza ekyo kijja kukola. Yeah. Yeah. I am so excited to see you. Yeah. I am so excited to see you. Yeah. I am so excited to see you. Yeah. Nze nsanyuse nnyo okukulaba. Yeah. Nze nsanyuse nnyo okukulaba. Yeah. Nze nsanyuse nnyo okukulaba. Yummy. Yummy. An example. The pizza was so yummy. The pizza was so yummy. So this is going to be pizza ebadde ewooma nnyo. Pizza ebadde ewooma nnyo. Pizza ebadde ewooma nnyo. Okay, hope you've learned something. Let's meet up in the next video. Bye bye. Weraba.